naffe application zaffe ze twateekayo nga tusaba emirimu tulina obusobozi twayita tulina first class naye bagamba ng'oyambala bereeti oli wa bimyufu sooka obiweeyo otwegateko ofune omulimu era ne tugamba nedda tetugenda biwaayo tugenda yimirira ku nsonga yaffe era nga moto weegamba for God and my country bo babivaako dda bali ku for God actually they are not even for God bafiirira mbuto zaabwe. The NUP leadership, this is my prayer to you, Mr. President, our love and your leadership. Please, friends, you're going to kneel down. Please, tusaba mutukwateko kubanga tuli ready okusavinga abana Uganda mwe mutuzimbye abalala batuliddemu enko kubanga bavudde gye bavudde naye mwe abatulaze obukulembeze era tuyimiriddewo ku bukulembeze nga tuli abavubuka era tugenda savinga abantu byonna gye munagamba tusonge kubanga ku ground gye tuli era tulwaniridde abantu. For God and my country, people power, our power, hello. Thank you very much, our dear Guild Presidents, the current and the former. At this juncture, we are going to have resolutions that were made around the country from the various regions, because before this conversion, young people and leaders of young people moved around the country collecting information, strategies and everything that is going to help us in redeeming this country, Uganda. Mr. President, our dear leader of the opposition, our dear leader of the youth, the Honorable Zake, our dear head of mobilization and all our leaders present, the young people this time have said they are going to take a central role in making sure we come out of this pitfall as a country. Therefore, I'll be inviting our different leaders at the regional levels to give us information of what people or young people have been saying and what, so that we can be able to come from here and agree what the youths in Northern said, what the youths from Central said, what the youths in Eastern or Western said. We want to agree as young people of this great nation, Uganda, that we want and we shall redeem this country, Uganda. Therefore, I'll invite my comrades to come and give us what came from ground. Thank you. People power, our power. I want to start by teaching you how we say it from Northern Uganda. We have changed this slogan of ours. We say Tehowa, then you will say Tehalwa. It's okay? Is that okay? Tehowa, Tehowa, Tehalwa, Tehowa. Thank you so much. We also changed our anthem. We are going to sing it for just a minute. It goes like Kalwendo tum wanu biruku tok me kwogo wanu biruku tok me kwogo wanu biruku tok me kwogo Kalwendo tum wanu biruku tok me kwogo I Uganda manye Tehowa Tehowa Tehalwa. Thank you, thank you. His Excellency, Mr. President, the leaders of opposition, my leader, Honorable Zake, the leader of the youth wing, fellow leaders and all MPs, and all other protocols. I greet you all. My name is Adonyo Michael Chris. I come from Northern Uganda, particularly from Lira. And I bring you greetings from Northern Uganda. Do you guys receive the greetings? Are we receiving the greetings?
I come from the northern part of Uganda, an important part of Uganda that is divided by the Nile. That is northern Uganda. I call it important because we must all know that in the past, a lot of people from that side have been involved in different initiatives to make sure that this country is liberated. The likes of Obote, the likes of Amin, you all know Indokolo is where Kabaka Mwanga and Omukama were hiding from the colonialists. So northern Uganda has been playing an important role in liberating this country. And I ask fellow leaders to give northern Uganda special attention. Why do I say that? Most of other parts of Uganda are already liberated, but the northern part of Uganda is not yet at par. And it's going to be our role as leaders to make sure that we work together and liberate Uganda together. My brothers from northern Uganda, I want you to stop lamenting about the poverty that Mr. Museveni has led our parents into. Mr. Museveni kept our parents in the camps for a long time and was feeding them on porridge. So I want you young people of northern Uganda to stop lamenting and change your future yourself. And I hope your children and your grandchildren will not blame you just like we are blaming our parents right now. And this message doesn't go only to the leaders of northern Uganda. It goes to each and every one of us. We have a duty to play as young people in liberating this country, and it will only take us. I know in the past we have had a lot of divisions. Mr. Museveni has been very good in using tribal segments in dividing us. You find even in northern Uganda, the Lango and the Choli are not in good books. The Lango, the Choli, the West Nilers because of their power issue. But as young people, we can definitely change where we are heading to. And that starts with us. It starts with us being united and accepting that we are going to deliver this country regardless of the tribes, regardless of our colors. When we moved around as leaders of northern Uganda, most of the young people there were asking us to request and implore the president to take on the mantle again and face this gentleman in 2026. And that is the only message I bring from northern Uganda. My people from northern Uganda, please put up your hands. Let the people see you. People power, our power. Allow me to stop here from now and give the mic to my next colleague. Bannange olw'obudde tugenda kukyambuya yambuya naye nga tetunawa kutandika. Abavubuka ndabanga mbweboye tuyimirireko tulage pulezidenti waffe tugenda mutwala entebe mu ntebe tuwage bwe ngamba people power muyimirireko bambi ku speed tugenda kuwaga tulage pulezidenti waffe 2026 tumutwala mu ntebe tutandike. People power, our power, people power, our power, NUP, everywhere, Echakulani oye, alena tukakanako, bannange amanya, ndina tipitwa Nalukwago Judith, ndi musawo. Nvira Makindye mu Buganda era nzize wano okwogerera abavubuka ba Buganda. Sebo Mr. President, His Excellency Robert Kyagulanyi, LOP, ba MPs, ba councillors ne secretary ya NUP n'abalala bonna mbitiibwa bwamwe tubwebaza okutugayidinga ffe abavubuka nga tuva mu sento bannange abavubuka bannaffe babatute mu kkomera myaka ena nga tebabata abalala babase bavubuka bannaffe tetulina mirimu mukimanyi mwenna tetulina mirimu naye lino eggwanga lyaffe mukimanyi nti tuli ebitundu 90 ku 100 mu lino eggwanga. So tulina okutuula wansi tulina okwewaganga His Excellency bwe yatuwaga amaanyi tulina okwekkiririzaamu mu kisanja ekijja ekya 2026. Bannange mwekkirize mwesimbewo ffe tulina gye tugenda kukamba buli akastori tulina gye tugenda ne batugamba oli mwana muto tosobola kwesimbawo lwaki bo tebagenda mu byabakadde baba balowooza ffe tuli baana bato. People power, NUP,
nti bannange tetusobola kubeera wano ng'abavubuka netwogera nga tetukwatidde wamu okutwala pulezidenti waffe mu ntebe 2026 tumutwala kutya mu ntebe buli kimu tukyenyigiremu obukulembeze tububeeremu akalulu tukabeeremu otujja mu kwekalakasa tubeerewo buli kimu kyenyigire people power our power ekisembayo bannange bakanda bange era bavubuka bannange nga batalina mirimu tubeeraawo abasinga tetuna gye tusula ge mazima bino ebintu sibyogera nti mbijja mu bbanga bituufu nammwe mubimanyi bannange twekwatekwate ffe ng'abavubuka nga mbagambye tuli ebitundu 80 people power our power twekwate ng'abavubuka tutwalwe eggwanga era nga nawe baali bajja mu bigatto byabwe naffe tujje tubajjako mu ebyo ebifo tubitwale bannange era tuddemu tulage pulezidenti waffe nti naffe tugenda mutuusayo naffe twetuuseeyo people power our power bannange yeyo message evudde mu bavubuka abamu Buganda era nze wano mbadde nkiikirira omukulembeze wange bamuyita Namutya Silivia bagaliza olunaku olulungi. People power, our power. Muzikirize njogera Oluganda nva mu Western. Nyinza okwogera Olukonjo naye mutanfuna. Abantu be Western region bagala tugamba ekintu kimu nti abantu abatulyamu olukwe n'ababba ssente zaffe bantu balubatu. So temututunuulira nga ffe abava mu Western region ne mutukyawiramu. Twegatte kubeebo bye bimu bibadde bitutematemamu ne basobola okutufuga. Indi abantu abe Western region abosi sebo bakiba esente syerihanga abakiba esente syerihanga ne bandu banyaha kotsebo so etrubosi tuhambira hayima tulangera okutwamatwala abantu aba manyana yitsemba moyitsembe manyana ikalakasaye tulangera okutwamatwala abasyakulwa aba bakadde nnyo tebalina n'amaanyi tebasobola nakudduka n'ebyo tubisobola kati byonna tubyenyigiremu tubikole otherwise message esembayo eri bweti emessage erunzerera yere yetya ndi commander number 1 ekyo sikyo sekyangalayira neho tukendeenda ngambye nti commander nambemu kyonna kyasongamu kye tugenda okuddako mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much, my fellow leaders, my colleagues. I want to thank my colleagues for having voiced out the concerns, the strategies, the feelings of the young people from your regions to the President. Mr. President, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, I know you're hearing and you are ready to work with us. Mr. President, allow us to do all the work that requires you to be in State House so that we can redeem this country as our young people. All of them want to redeem this country from where they are. Nga abantu abali okubakyaza oba bakabakyaza, I want to thank all of you okwida tubebaza mwena okubanga mwintye okusobola okuwulirisa ebirowoozo n'enteekateeka abavubuka bye tujja okola mu kununula eggwanga lyaife okuva mu kiina kyeririmu. Aye abakulembeze ba Eastern tujja kubaako n'abakulembeze from all sub-regions. Nina muganda wange okuva e Teso Icom, nina muganda wange okuva e Bukedi ne Busoga ogereme male tusaminge up ng'abateesiteesi. Tweyanziza ino. The people power, our power, NUP, everywhere. What His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi.
ab'ebujirigwe beeta Mwanda Wakoli Sabo owekitiibwa Leader of Opposition Joel Senyonyi omukulembeze wetu w'abavubuka Honorable Zake Francis ababaka ba Parliamentary n'abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ninze mutabaniwo era ninze mutobo mukuve ayagala ki Jamal ng'owona zaakubwe mwene erina lya adyadya nva Bugiri era ninze isuubi lya Bukooli North Constituency. Ndina message ibiri donka dinatwere mu banange era nga twaditwere ne mu bazaire baife. Owekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, you yourself you told us nti tutabanga besimbu ku political party yona era watukoba tutabanga besimbu ku individual yena mu byobufuzi wabula watukoba tutubenga besimbu ku mazima ife nga Busoga nga tutali Uganda wana abazaire baife batutumye tukukola ebigambo bino nti twafunye okuba omuntu kutuna okubanga tusobola okuyigirizamu era nga amazima gavumenti okuyigirizamu ge watukoba amazima gali malala gonka batukoze ebintu byona okuboneka nti babitwetamya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amazima ge batukobye twemerereku kukukoba bigambo bino nti 2026 kano kewasama ntukaisa sirya mwami Museveni tulikwetaka kubaluti papa akalulu akali kujja okutawa kuna kyemalira nga tatakwira mu kukulembera Uganda eno oluvannyuma lw'emyaka gyakulembera Uganda. Ensonga y'okubiri gye batutumye tukukobe ng'abavubuka batukobye nti Busoga bagidusukulaembingira ku bikaado esaawa n'ezitaano y'ebikaado bagigula emitwalo 12 yavaamu ekilogulamu 500 wobanga obigeekirire balabye ku sente tebagula ekiro ya sukaali etaano endala evaamu $2 million. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikaado ekirala kivaamu supiriti kivaamu empapula kivaamu products nnyingi ino batukobye tukukobe nti Busoga okuyiramu endasi okuyiramu kwegamba ebyenfuna nga biri taratibu ensonga erindala yonka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era kino oba ebigambo ebyo nenda nga abavubuka tuli wano twogere eriina lino Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Baba tulimusabira nnyo okuboneka nti okulembera eggwanga lino kubanga ebisuubi by'abavubuka bwatulaga nti emundu tekakola kintu kyona kuba mukibuga ekyedinga madipulo oyinza bonabona aye tusoboire okuyida wano tituyide gano lwagwalutalo wabula kufuna isuubi kufukirira emitima gyaife obutanafuwa okuboneka ntusobole okwemerera mu maiso g'owemundu twemerera mu maiso ga mwami Museveni twamukoba nti ekimala kimala emyaka 40 wadoza bababa baife wadoza badada baife wadoza bamama baife era nesaawa twena twemerere ku mazima tunula ekigenze Uganda. Naye mumpe ku data baboyi Dr. Enzai mumpe ku data baba abavubuka omuli eyo mumpuliriza bulungi omuvubuka oyine wano bale ebigambo bino yemuvubuka mwino nti waliko mpuliriza ng'otasituka ezira ja kusituka baba esenziza Kyagulanyi Ssentamu babereba printinga era nga drivinga narrative ngegoba nti ekibiina kya NUP kya Central Uganda olwaliro tuli Busoga tuli mu Eastern Uganda iwe olira noli kumpuliriza twala message eno yemuvubuka mwino nti ensonga ti ya Buganda ensonga ti ya Busoga ensonga ti ya bantu bonabona ensonga yaife ffenna Mukama Katonda abampeera omukisa nayanziza ino banange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power, our power, NUP Kyagulanyi oye. Samuel Chirishita yawonize dda baba. People power, our power. Bavubuka bannange nsaba tuwulirize ebirowoozo by'abavubuka bannaife abali kuva eruuyi
muganda wange natindiza olugendo okuva e Teso aida atukobera abantu esoroti ekabera maido ekalaki wonna nabukadija bye bakoba ate nga bona benda kutoola kununula iwanga kutoola nakyemalira mu ntebe kala bakobere batya abeeteeso be basazeewo okukola era mbasaba tumuwulirize. People power, our power. In Teso we say Emria Koliai, and then we reply Koliai. When it is a greeting we say Yoga, Papa President Yoga Noi. Because leaders Kere, Yoga Vere Kere. Thank you for welcoming us here. It's of great pleasure that I'm here. I'm so happy to be here. I didn't move alone. If I refuse to show where my members are seated, I might not walk back with them to Sorority. They might leave me in Jinja. So people from Teso are seated somewhere there. A khaki roll. Allow me speak in Teso because almost everyone has been speaking in. Okay, a khaki roll ya Rikomu. A chairperson na Tumunak, Teso region. Kwanyago ekiti bobonga Tumunak Osoroti city ke the district kere. Iso kapa Tumunak no Teso. Yala maso no inarai. Etapit Papa President our Nunu so and I need to Nunu so da bijaiso. And Papa President Ebe yala masatu munaka note so noi. Mam Simbo we are working so hard with the team. Mame Patana because you know the intimidations that side and people are scared of being arrested. Konye mam so di palari. Then so that's why I'm keda gogong noi. And no one you know bay. If boy kill His Excellency Robert Chagulani Sentamu Ocholo Otangles for State House. Regardless of what it may cost us, we are ready as Teso youth. It's not easy. As for Teso, we are struggling so hard to win the upcoming NYSC, starting from the village level to the parish and wherever, because we want Papa President Robert Chagulani Sentamu. I boy kid. Mam Sebeta enough abokonu for nothing. We are going to put on this aboko. Aboko is the throne, and this is the throne that President will put on when he's in the State House. And we as the Teso youth, we are going to stand so hard. We are going to stand our ground. You know, Teso actually is known for NRM, but trust me, we are breaking it slowly by slowly. If it means entering door by door, a better lawman to go and bring them out to vote. This time there is no giving up. Papa President Sokapa Tumunak, we request you, please just visit us in Lipitos Kesijo. Reach Teso. Reach Teso. We have patiently waited for you. There were even a day that rain poured on us waiting for President. But we never gave up and we stood under the rain waiting for him as the youth of Teso. And we are not giving up until he reaches Teso. Our President, Apakini Doluna Josoroti Pap. We are not Mr. Keya, inamba dipiniza wakulu wao. Mazima. Bakobye niwe bakitegeeza kujja nnumba ku nnumba okugoba NRM Teso tulimpinga NRM. Baba Kyagulanyi Robert Sentamu President waife abavubuka beebuke bibona balina strategy egy'okutwala entebe mu ntebe n'okugemeraku okutoola Uganda mu kina kyerimu. People power, our power.
Etagula nyoe. Etagula ncha. Witengedi. Wati amabe. Ebya ibojo. Abasanya mulio. Alama noi. Mr. President, nze achikirira abavubuka babukedi sub-region era nga ntambudde n'abakulembeze bannange nga bwe tukola omulimo ogw'okugoba nakyemalira. Banaye ababukedi sub-region Busia, Tororo, Budaka, Kibuku, muyimuke muwubireko pulezidenti n'abantu babalabe. Ago ge maanyi ge tuteeseewo omukulembeze waffe tulabe nti tugoba nakyemalira. Kakati munsonyiwe sigenda kwogera Luganda lwakubanze nviira ku boda. Wacha niongee Kiswahili bwana. Mheshimiwa President, wajamaa wamefinya sisi. Tunalia, watoto wa Busia wanalia, Golodi wananyang'anya, wanachukua. Sisi wametuachia kazi ya magendo. Watoto ya Butalente wanalia, mchere pasi yenye wanalima mchere wanakimbiza. Tunaenda wapi wa jamii? Watoto wa Budaka watu ni wakulima pamba. Pamba yote jamaa amechukua. Huyu ni jamani mwizi. Na watoto wa Bukedi wamesema, nikuja hapa nikwambie, tumesema 2026 ukuje usimame, tunaenda kupatia kura yote. Na wamesema 2021 walikupea kura na jamaa aliiba, kila mtu alijua. Wamesema au kutishatisha tu, wanapiga we risasi, wanataka tu wajue tumesimama namna gani. Wanataka wagundue plani gani yenye tuko nayo, na tumesema tumenyamaza. Wacha tufike 2026 tupige kura yetu, wajaribu kushika hapo, ndio tutaonesha hao ama ni damu ama ni risasi ama ni bunduki ama ni nini. Lazima 2026 tunaenda kuongoza Uganda. Na watoto wa boda wengine wamesema, watoto wa Tororo wanalia, kutoka walitembea Uganda umemaliza mahali na mahali, na Tororo umewasau. Wanasema lazima watembelee, wamekungoja. Wakaniambia niambie leader of opposition, asante kupigania hao jana, ukifika Tororo uko na kitu yenye watakupea. Asante sana kutupigania His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wewe ni rais yetu, sisi tunajua tulichagua wewe ni rais ya Uganda. Mwenye anataka akufe, lakini president ni nani? Mwenye anataka afanye nini? Mwenye anataka afanye nini? Enda Jonyonga. People power. Our power. Wajameni, Museveni atakwenda, misawada yeta kwenu da. Kama yetataka, kama yapataka, yeta kwenda. Asante sana. Mr. President, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amongst the young people, we have young people who are in institutions, and we've actually realized that for every revolution, students have done a great part in redeeming their country and playing a central role in a revolution. With that, all the people from the institutions, Madam President, Honorable Nabasa, I do not have to pronounce that name, I'm sorry, Shamim is coming here to tell us what the people from the institutions, what the students are going to do to ensure that we redeem this country, and we shall agree and make a resolution from here. Thank you very much. People power. Our power. Mr. President, the Leader of Opposition, Honorable Zake, and other members of Parliament. Good afternoon once again. Mwasiba mutawantu mwe. Mjala kama nyawo never sebo. I also have some roots from you.
Yombe. Yes, I want to ask you young people. One great man said, ask not what your country has done for you, but ask what you have done for your country. I want you to touch your heart and say, this is what I am doing for my country. And I want you to say it out loud. I speak for youth who represent 78% of this population of Uganda. The population of Uganda that is below 30 years represents 78%. But we are still considered an interest group, a special interest group. Are we really a special interest group, you young people? Aren't we the biggest stakeholders here? So then what share of this country are we running? What are we contributing to policy? How many of you here are unemployed? How many of you have what to eat for supper? I'm asking because we may have something for you. You don't have? Thank you. So young people, we are the ones that are unemployed. If you get an accident on these poor roads, it is going to be you. When you come to the hospital and you find me at the pharmacy and I tell you there is no medicine, it is you that is going to die. When they bring the coffee bill, it is either you or your parents that are growing that coffee. Do you get what I'm saying? When they brought those bills on the sugar cane growing, when they told you that you must have a certificate to sell your sugar cane, that you go to those shops to suffer for, it is us that got affected. Tomorrow when they say that one a monk and one Thomas I ever have bought a generator worth $1 billion, it is you that will not have medicine in the hospital. What am I saying, young people? It is our time to take charge of this country. It is our time to be in charge of the affairs of this country. If you can take any office, take it. Mr. President, I want to report to you that we have a vulgarized and bastardized National Youth Council that we expect to stand for us. We have a youth council that we do not even know, but they are meant to be our leaders. We have youth leaders in whichever corners that we don't even know. But when do they come out to speak about these issues? So our appeal to you, Mr. President, and the leadership of the party is to rejuvenate, to revamp, to re-energize, and re-energize the youth league of this institution. We want to have an active youth wing. We want to be in charge of the affairs of this country. We want to say that no, we are rejecting the coffee bill as the youth of the National Unity Platform. We are rejecting corruption. We are rejecting taxes that come to squeeze us, to take everything from us. We are working, but we are giving 50% to the government. Actually, we want the government to take that, to give us the taxes, and they take the income, because the taxes are more than the income. And I want to conclude by saying that we thank you, Mr. President, for giving us hope, for being the beacon that we count on. And I can assure you that when that man, Mr. Museveni, was coming to power, he used Makerere University students. He hid in our hostels. He hid in university halls. Mr. President, we are willing to hide you so that you can bring those guns out and take over this country. We are willing to hide you in Banja. We are willing to hide you in Indeje. We are willing to hide you in Jinja. We are willing to hide you in Busoga. We are willing to hide you in Imbarara. We are willing to hide you in Kasese. We are willing to hide you in Arua. But let us take over power. Let us do what? And I will conclude by saying, ask not what your country has done for you, but what you're doing for your country. Reject the coffee bill. People
Thank you very much. Bona bawano nga wega byati toli kyakola. Oida kuba kulwo. Ona kolyeti nga ngokalibuza Uganda kyekukolere ikikolere woki nga tona ngokalibuza nakulembeza kyekukolere iwokoze woki okwetoola mu bukulembeze obumyofo oba niwaali kusaba amandi wasaba sukaali okulonda abakulembeze ekyo kyolikolera eiwanga lyo nekirungi so bana nze ndowooza nti abakulembeze babavubuka bano bakiikirire abavubuka okuva mu bitundu byaibwe bukalamu era nze nga kosti oba kabakyaza ndimusanga bwino okubanga tulina nozani wano nga yonna eri kwogera lulimi lulala twaba n'abantu ba westani wale nga boona bali kugerera kirala twaba n'abantu ba centro nga bali kwogera nekirala nife buvantuba tukole ki ate era bye mwankoba. Mr. President, I am by the names Maria Ledokwaska Natabi. I am the youth leader for Eastern Uganda. I know I've had representatives speak from some parts of Eastern Uganda, and all over Eastern Uganda, those are the things we believe in. However, at this point, as the host, I want to thank the NUP leadership for trusting young people that we can do something and we are going to do everything. Bana bakulembeze baifa abanupu aba people power nga bakulibo Robert Kyagulanyi Center mu president w'eiwanga lino baikiririza ino mu bavubuka era tubeebaza n'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero ng'abavubuka tuveeyo tuikiriziganye omulimu gwaife mu kununula eiwanga lino n'oguliwa. What is our role as young people in redeeming this country called Uganda that has gone to the dogs? Mr. President, thank you very much for giving us the opportunity to convene as young people for the good of the future of this country, Uganda. I will also thank the youth leadership for accepting us, people from Eastern, Wanebusoga, era twena okubakyaza mu lukuŋŋaana olubotini luno. Bana mwebale ino, mwebalire irala, era abasoga n'abantu okuva ebuvanjuba twena tuli basiimu. Baba waife Kyabazinga Gabula Nadyope afunguwe. Baba okusummarizinga ensonga y'abavubuka okuva mu Eastern Uganda. Abavubuka okuva ebuvanjuba bayikiriziganya nti buli mugigi ogw'abavubuka gulina obuvunaanyizibwa okuweebwa omugigi ogwo. Waliwo omugigi ogwaweebwa obuvunaanyizibwa okututoola ku bakyerupe twafuna independence twetongola nga Uganda. Aye abazaire baife ne badaada baife tuli kubalyamu olukwe balwana ino for us to be free, to getting a freedom. Aye saawa dino tuli mu buwambe n'olw'ensonga eyo badaada baife obutaduuduuma nakukolima ye bali emagombe abavubuka b'omulembe guno twena tulina omulimu ogw'okola. Abavubuka ab'ebisande ebindi boona baabawa ebigezo. Waliwo be baawa ekigezo ky'okutoola ku term limits oba ebisanda eby'omukulembeze. Abo n'abaasooka okutusuula mu kiina kino nguli akasanda kagololayira.
basobola kulwana lutalo lwaibwe waba bwabaida nga balina olutalo olw'okulwanirira obutotoolaku ikomye ku myaka gya bwa pulezidenti ate nga naife abangi abafubuka abaliwo buti era twena gwali mulimo gwaife ogwo omulimo titwasobola gutuusa era n'ensonga lwaki tukabologa bana baida atumaana batumaane tukologe nga wazirayamba era mwida akyolya saawa dino abafubuka b'omulembe guno abafubuka abaleero yinza abantu okuva ebuvanduba bankobye ekintu kirala nti tutegeera omulimu gwaife n'oguliwa oidde ebizibu ebiri mu Uganda bino bingi aye ekizibu ekibireeta byonna ekizibu kiri kirala kiti mukiwaaba ina gonagona gekwenda aye ng'ekyo n'ekizibu era mukindi omulimu gwaife ng'abavubuka bikiriziganya nti omulimu ogusooka bwe tunatoolawo nakyebalira oyo twamusimbula twide alwanisa enguzi kuba nakuuma abali b'enguzi abagubula sente daife twabanga tuzirabule zimumalwaliro era bwe tunagoba akasaada ako mbasuubiza twide akufuna ku mpiira mu nsawo daife kuba naye twiba tasobola kukola ng'okolera misolo kyonka era zibu iwe wena atatenduka bulungi n'abavubuka nambana mukawulirize kano kakulu pulezidenti waife watukoba nti struggle tugitambuze era nga tutambuza struggle eno totulobeire era tukubiriza okufuna banaife betunasobola okuwangaala nabo tuzaale n'abaana aye baba wange ndikuloopera olwakasaada kano abavubuka tibakasobola n'atukobaku bazira kye batukoba twamaliriza nga tuli wano tuti titusobola akolawo kintu kyonna kyonna era okulwanisa embeera eyo abakobye nti bana katusooke tugoba akasaada bemala ensonga ezo twidde atukolanga era nga mukola eyo abavubuka bakoba nti kuluno tujja kwendikira mu bifo by'obukulembeze byonna era abakaire abatirikola mirimu gyaibwe abakaire abali kutwewundisizaku nga twabawa ebifo tubalangirira tuli kuwida tujja Parliamentary ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ejja kubaamu bakulembeze ba group ate nga bavubuka ate nga bakozi ate nga bakola n'obwenkanya n'obumalirivu oba MP oba LC5 baba twakomye n'obwakyeyamaani oba chairperson ku kyalo bwona tuli bunona ebifo byonna baba nga tuli kunoonya ng'obwaife tukobye akabuluko n'akajosooka babaka balisadaka obulubiri akaife tulina akawaayo n'akabutembe n'akawaayo isigale ku ka pulezidenti kuba twidi tiri mu palamenti eyo tekateeseza bantu kuba pulezidenti y'abawambe so bonna abanga niwe pulezidenti palamenti ejja kuva mu buwambe
baba abavubuka bona bawulira baba kuno nga abavubuka tukoye tukija kugoma kukuvuma na kulonda era tuidamaliriza nga tukigaire bata n'abatala kabaka gemamu bayatulona ekinatuvaamu neyanziza ino baba waife president Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze baife the leader of opposition right honorable John Senyonyi omukulembeze wange omulungi atutebuka okukunga omukolo guno baba webale nakulembeze baife bonabona abatukaire mwakanagasi mwasobola okubaawo ku mukolo gwaife mwatuli kusa ekirala ng'abavubuka abeera nga hosi nenda okwebaza organizing committee yaife bwaba abali kumpi baide bawubeku era tibajja kwogera kigambo naye kirala tutakubeebaza olw'omulimu gwe bakoze ndiko banajja toletone atuyambye yabwe banava wano bajja kujja bafuna ekifaananyi president muganda wange alisaati akunza abakulembeze bonabona baba waife Sawulo yakunga abakulembeze bonabona ab'obukiiko bwakunga era mwani naze dya Jamal yakunga abakulembeze bonabona ababakubuka era oyo honorable Kameze Ivan ali kwida n'abaire muteekateeka ey'okuguluba ni poliisi baba president nenda okuloopera omusajja bwatutyaga mu mitingo nti musanvu bwatutoola kwekisaayiwe kyaife kakindu kyetweyagaliramu baba waife kyabazingala takyeyatuwa tujje tukole ki tuningirire batulobeire batuleete eno ayera abantu bana mwebale kwinda katonda abawo omukisa tujje tubikola. Amina. People power. Our power. People power. NUP. So you will go for a photo opportunity. Mr. President, you will accept. I will give a photo opportunity to the leaders and also the organizing committee. People power. Our power. DJ. Tulinaba mbi. Tulinaba joba wa ku music. Aya ate tuligoba obwire okuba nti tubaleetera president ng'obwire bukamba obwangera bwonna bulungi. So mujja kuikiriza abakulembeze abatonotono bajja kuidayo muli babalamuse kwogere ku ye muli eddakiika ntono tuize wakanomera kandi tuli kwenda president aide okwogera nga saawa dikaali kuwera 12. So nga president bwafuna ebifaananyi muŋŋane mbaweeyo eddakiika obwemba bubiri bwonka oli kundeetera omukyalo oyo akuwa eri flashi muweeyo olwemba ne butawaayo muteereyo. Go
oza basazalinya bayanguzabo era batabanabwe abo bajja kuwamba nebyo bajja bitwala badeno batunde ebyasi byafuka byawe sibebiranya nawe tobebiranya muganda wange baisetejo bisomba byuma omukyalo ono mumwebaze mumukubire engalo eby'amaanyi era weeragi olamuse ku pulezidenti ofuna omukisa ogwo basebo ne banyabo kamba we walugone eddakiika ndala amba nkoze bubi binjenjo tera walugone Twenda tusaku,
kangezira kyogitolamu eweza alamba twenda kyusaku omugayira bamugayigaina omwaka obalukute ensi yaife efuuse kyakutyankirira batali bange yadulu kangezira kyogitolamu baganda bange omugayira bamugayigaina omwaka obalunkupe okudema waifera kuba kudema era okuyikiriza era banyikiriza okubeera abasokeje twamanairira n'abatimba omusolo waife titwenda tukolya akamanira mutudoze twakowa ensi efuuka etyo omudaala gwofunamu neyanziza baganda bange nibainaze okumpa kachansi kano okwembera ku pulezidenti wange omulungi baba Mr. President ninze izedi akati akomuluyira omwembi omusogali eno akiikirire bembi baine okubanga tulwanisa nakyemalira okutuvuira atulekera ebyaife akamba kawalugono kategeeza nti omuntu oyo azingaime obuzingaime yafuuka ekintu twataseetuka ezira likyasobola kuyinza kyobaoba n'ensi yaife tekaja mu maiso eza kyeyeyongeraku olw'okuba olumba olw'ekirago oluzira likyerutwala mu maiso. Mr. President ninze kyaliwo izedi akati akomuluyira nasembayo okubonako mulundi gule ng'onkobo nondizamu amaani bankobo topowa era bweti ana banzoganya buli wenja bagezaako okulemesa ebibesa aye wankobo kyotawa amaani era nikyendi kubaba webale ino webalire ddala walugono mumukubire engalo ed'amaani wuuyo agemye pulezidenti mu bwala omwana oyo mumuwagire omwana oyo mukole ki omwana oyo mumuwagire okuba n'ekitone n'atukiikirira obukalamu mwebale ino mwebalire ddala basebo ni banyabo mbakobye nti we don't have time ndidi ntulina abembi bangi aye mujja kuŋŋaana nsooke mbakanzeemu awo in the interest of time. Let me invite our member. I'll first invite Dr. Timothy Batua. Please come forward. Jinja West constituency. Timothy Batua oyo mwongere obwala. Mwongere obwala. Twakwaduka naye ng'aigula onumba na kisumuluzo. Aye tulikumukwana ntyo na misana na bwire. Tulikumusoseka ebigambo. Tomana. Yena akoye walugono. Nendo okwaniriza akulira ekiketezo kya Eastern Uganda omwami Kaluya yena yatwegayiseeku Honorable Kaluya tusangayire okubona sebo ideno wakati bakubone ndamusana oli musana muleyi ndababona obuleyi bwo weba mweta Kaluya webala emirimu gy'olikola nakulira Eastern Uganda mobilization. Dr. Timothy Batua. Wano watuli mu Jinja West wano nawaife wano nawange nganka alikulabusa omudingu waife ndika nti abajinja West tumwanirize nga tuliko banti Bobby 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 ekyagulanyi 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 abere tilibawulira Bobby 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 ekyagulanyi ekyagulanyi Mr. President, mukwano gwange era obubaka bwempeine ekitiibwa Right Honorable Leader of Opposition, mukwano gwaife akulira bayuthi bona munsi yona South Africa, America, Canada, bona Uganda, Saudi Arabia, Honorable Francis Zake
ow'Emityana babaka banange abakulembeze ab'ekibiina ekirungi ennyo ekitava ku muntu wa bulijjo ekya National Unity Platform ekyemerere ku mazima nga n'omuli mobilizer chairman Nyanzi n'omuli mukwano gwaffe gwe tutegeere ino wano Alex Waiswa Mufumbiro boona bemukola nabo ab'ebitiibwa abali eyo beesoboire okwogera ne batasoboire kwogera. Ndikusaba Mr. President ondikirize ntambulire ku protocol ye baestablishinze keekali kwidda wano. Ekigambo bwe kiva ekirala kyendidde okwogera ku Busoga kyekifaanani ekituufu ekya Busoga nti tuli bakaalukani, tuli bakozi era tulina kuba bagayiga. Bwe biba bikaado twabirima baakamula sukaali mubitirivu nti ab'Uganda bamunwa yafiikawo, ab'e Kenya baanwa yafiikawo, ab'e Tanzania baanwa yafiikawo. Olwo asobola okwewuunya lwaki tugayigawalanga, aye ekibuuzo kirala ekyo kye tulina kyo wano. Nga tukaali kujja mu bikaado twali mu Dduuma. We twamulimiranga ekiro yabanga ya nusu 3 kuba yaba mungi ino. Bwe twakivaamu n'okukyuka n'okuniina nga bwali. Edda emwanyi twagirimu kunipamba twabirima mu bungi nti omuzungu bwe yabaawo yataawo kyetweta railway, oluguudo lwa train nga luyingira mu byalo eby'Obusoga okumusobozesa okukuŋŋaanya emwanyi n'ipamba mu byalo ebyesuulirire. Wenda ajambula muti, wenda kujja kaliro, ene Busoga daabanga train tikutwala bantu aye kuleeta birime ebyo. Ndikubakakasa bwebaayo abamalirire okozesa emikono gyaibwe okwegayigawaza nife otuli eno tulemererwa bulemererwe. Era tusaba nti bw'otuuka nga mu bukulembeze otugemangaku. Tusaba ikolero erya sukaali kuba balina amakolero batugula ebikaado nga we benze. Ekyezira kikoze eruuyi tuwulira amakolero ag'ekyuma eky'amajaani, eryetuwulira ekyuma eky'emiyembe, eryetuwulira ebyuma eby'amata. Wano twasaba kuku bya sukaali batwetanga ababaka tusalewo wayi babe bakite. Naire Busoga erimu ebiketezo bingi, disitulikiti mbitirivu, aye twali bagezi twayikirizaganya nti ekisooka kibe eruwuuka. Bwe muli bamutwaire ekyokubiri twayikirizaganya nti kibe ebuyende. Tifekutulakutulamu kyali kibalowoozeisa ntwidda kulemererwa okuyikirizaganya we babe bate ekyuma kitya ekirala, aye tetwakimala bumale. Ndikoba nti tuli kwegaita ku maloboozi agoogerebwa wano era omulamu oguviire mu bavubuka mutuufu tuguwagira era tugwenda. Tuli kutaamu amaanyi nti bw'otuuka ku bukulembeze aw'okutugema ku nga Busoga okuba nga tukyuka twidiwo era twidda kwandulira byene ebibe bikolebwe. Ntwala omukisa okwebaza eno kubambaire n'akakisa okubona abategeeka omukolo guno, okuba bonna ke bali kutyamu obufo okutegeka. Bwe tuba wano kirowoozesa owundi nti kibaire kyangu, aye Honorable Zaake, Honorable Maria Natabi, Loda Weska, niba ino boona Ivan Kameze ababaire Kampala mu bukiiko bw'endawulo omubaire Jinja bana mwebale kyetuli kubona ku wano tukisiimye. Nze ndikwogera ku lwabo abatabaire mubaire, aye ndikoba nti omulimu omukoze munene ogutusobozesa okutyama mu idembe wano we tuli. Neebaza abo ababaire mu meeting eyo saawa 10 mwena mwebale buli omu kweyama nakutuukiriza kyeyeyamye omukolo gwavaayo bulungi. Bobi ekyagulanyi. Dr. Ida. Bana kiri kitya ako
mwara matulayi wagamukata abasoga nimwe mwogere tinize kozechi nimwe mukobye nti ayingire aye nenda mutegere nti mbona omusawo omuganda ng'ali kwetoloola abali kanisa abajja kwatula ntindo kwike abalijja kuba nti kozechi so mutafaayo tulina omwembi bamweta short smart ankobye ali ku servers mwenda kujja mumubona enda kuno mwezi nga 23 Novemba wanchuka mwebale ino mwebalirira basebo nibanyabo mwena abali wano n'abali kutubona from wherever you are watching us from mwebale obugumikiriza era omukolo tunatera okugumaliriza mungane. At this juncture, invite our members of parliament, led by the Honorable Manjeri Chebakutika. Manjeri Chebakutika is another member of parliament. Ekirungi chairman wa district MPG yayogeire ndikwenda babaka parliament. Honorable Mwilu, an MP is always an MP. Tendate menga kwandula nti wena idasero. You are honorable member of parliament. Mwebali mutantu malizibu. DJ baba kayimba nga bebajja abagala yaffe eya Shalom Television Uganda ongabe nti ngattaayo Dr. Enzai abagala okujoyininga WhatsApp group ya Shalom Television Uganda pereza akameseji ongabe nti ngattaayo baba abagala okujoyininga WhatsApp group ya Shalom Television Uganda pereza akameseji ongabe nti Dr. Enzai ngattaayo baba kusalawo twakumyomukolo twajentebe twakimala tukoleki abantu baidinda Busoga mwana ebitundu okuva mu Uganda mwana atusangaire okubabona aye nganga ali kwogera mundikirize mpeku ababaka banange omukisa babalamuseeku memale nze komanda w'ekibuga idinda nditendokera ebigambo byange People power, our power, NUP, kunga busoka kunga Eastern kunga Chagulanyi kunga. Amaina nairobozi Andrew Chiza Kaluya nganiza atwala ensonga da National Unity Platform mu Eastern Uganda agomani ga Chagulanyi. Tuli wano olwaleero kusanuka busanuke n'abavubuka tubenda ino Baba President nkuleetera obubaka okuva ewa abavubuka n'abantu ba Teso gye twabaire wiiki eweire bakwenda ino era nga mwannaze bwabaire wano bali kuyayanira buyayanire okutuuka ey'oku. People power. Our power. Your Excellency, President waife, ebyange bitono ino tusangaire okubona mu Busoga nenda otwala omukisa guno okwebaza abavubuka nga tubita muganda waife Honorable Zake Francis webale ino sebo omulimu gwokoze. Mr. President, Busoga ebitundu 40 buli ku 10 ya bibali
gavumenti yakoba abasoga okuva mu bibali aye tiyabakoma wowe eri kubatwala bwe mbaire ku magombe ewasonga wange yenva mu kyalo abataka bansaba nti nga bw'oli kujja mu byobufuzi yemujja twenda pulezidenti wo anoonya ensonga ey'ebibali okubona abasoga n'abamba atya abava mu bibali bajja akola ki oba bakola biki bibanakolera mu bibali ebibali byabaawo n'abantu ne babaawo aye okubanga ebitundu 40 buli ku 100 eitaka lya busoga bibali tusobola kuba mubugobe bantu ng'ozirayo kola ki ng'ozirayo batwala eyo nsonga nkulu mwebale n'ebale erala twenda okwaniriza need of opposition waife mu busoga mwebale erala mumpe ku data bananga abebusoga mwebale kutwaniriza. My name is Christine Kayana Chimoero. I'm Chiboga District Woman Member of Parliament, but I'm also the Minister for Water and Environment in the alternative government. My President Milo, my fellow members of Parliament and leaders of the Eastern region, I'm very happy to be here. Munzikirize nyanirize abavudde ekiboga bajje okutujagulizaako olunaku luno muyimirirawo pulezidenti abalabe nti mwazze. People power! Kiboga oye! Bananga abavubuka mwebale kuteekateeka mukolo guno era njagala kubajjukiza abantu abalina emyaka 65 n'okweyongera waggulu bali 5.5% bokka mu byavudde mu kulonda ebifu ekitegeeza nti abatono kwabo bannayuganda abasinga baki bavubuka n'olw'ensonga eyo you can't say you were youth without Nup is the DNA of the youth of Uganda. When you say you are Nup and you don't support Nup, then you are not a youth of Uganda. Without you, Nup cannot be there. I am also reminding you that our president is still standing. Tuwagire president waffe paka kuwulira bulungi. President ayimiridde teri kupowa paka nga tumutadde mu ntebe. Bw'oba owulira oyagala kowalindako katono bw'anamala okutuula mu ntebe okoowe. Amina. People power. Abakyala mwebereremu naddala abakyala abavubuka. Muyimirire ku mazima, amazima tegali baswaza. Kamulishibwa control room ngaba mutya amazima ga Uganda. Era ffe tuyimiridde paka nga President Kyagulanyi Robert Sentamu ye President wa Uganda kubanga byagamba Uganda byeyagala. People power. People power. Our power. So Mr. President, amanya nelobos yeze aibukana. Ensonga nyingi onawe omwiriza ayogeddeko kubakuba abantu mu bisanyi okulimu omuceere. Ensonga nyingi bannayuganda zibayimiriddeko z'okubabba obululu nga waliwo akulya ababba obululu. So Mr. President, nzikiriza mu gavumenti yeddako mbeere akulya amakomera abantu abo bajja kuba banneeteranga okugeza byabakama n'abalala n'abalala. People power. Power, our power. Amanya muwadanku nyingi. Ndi mubaka wa Parliament okuva e Kyaddondo East. So Mr. President nakulembedde tiimu y'abavubuka okuva e Kyaddondo. Ate nga bwe wankwasa wansi wa leader of opposition okubeera minisita akwataganya ebweru w'eggwanga oba foreign affairs. Ntuusa obubaka okuva eri abavubuka okuva emitala w'amawanga abali mu Africa, abali mu Asia, abali mu Europe, abali mu America, bangi banyinaffe ne baganda baffe bali mbuwalabu, bali mbiyumba ng'ekyabajja mu Uganda kunyigirizibwa. Bonna bakyalwana okulaba nti bajja mu Uganda nga yeesimisa eri omuntu wa bulijjo eri munnayuganda. Njagala okutuusa commitment ey'abannayuganda
abali ebweru w'eggwanga, abavubuka abali ebweru w'eggwanga ku struggle y'okuliberating eggwanga lyaffe. Lazima olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule. People power, our power. People power! People power! Echakulani oye! Esentamu Robert oye! Emagere oye! Ekamocha oye! Ekavure oye! Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader of Opposition, protocol observed. Neze omubaka wo Mugabi Susan Nakaziba nsanvu naitan full tanker Babi Ndunia omuwacho okuva e Buvuma. Saba Excellency nenda okutegeeza nti abantu abali wano abaidinda basula idinda ye bakolera Buvuma bawuna kuncho kuwuga baira igulo nga bali kusaabalira ku kidyeri. Excellency nenda okubayo abavubuka ekigambo kirala bulindo batukoba nti the future belongs to us, but it only belongs to those who dream beyond their boundaries. The future belongs to the youth who present themselves. The future belongs to the youth who believe in themselves. The future belongs to the youth who encourage themselves. The future belongs to the youth who focus, who know what to do, especially in times of change like these ones. Abantu abaidinda Honorable Manje ni mumuwaine, Honorable Manje ni mulukumu wana, Honorable Manje alichaba kutika mumuongere kwerina mumulirize. Honorable Manje alichaba kutika nenda mumuongere kwerina nti embwa enjeru mukava, embwa enjeru mukava. Nize Shadow Minister ow'ebyobuvubi n'amaadhi okuva mu disitulikiti ennungi ey'e Buvuma nga buli kyobonaku n'ogemaku n'ofiiringa kidwire maadhi mube bulungi. People power. Our power. People power. Our power. Chirichtia. Amanya Sanja. Patrick Kayongo, MP Intenjeru South Wane Kayunga. Nzenza alibo basoga nasomera wano ku Main Street baba yakoleranga wali ku Spire nasomera Busoga College mwiri. Era ndi mwana wa wakawano. Bana vulubayire nsanu mwebale kuyida mu bungi. Mr. President sir, nenda okwebaza okutulondera lopu waifoyo. Banage mukubireko lopu mu ngalo. Leader of Opposition. Leader of Opposition Joel Senyonyi atukoze bulungi nnyo ffe ng'ababaka ba Parliament. Era ensonga lwaki buli wabeera buli kyatugamba tuyimirira naye. Tusaba ffenna wamu tumuwagire asobole okulwanirira eggwanga lino nga tuyita mu Parliament. Olwaleero lunaku lukulu lw'abavubuka. And one of the objectives of this convention is to bring the youth together to forge a way forward on the issues that directly and indirectly affect them. Era njagala okwebaza platform, njagala okwebaza ekibiina kyaffe kubanga one of the ways of doing that is through arts and entertainment, but more particularly in the area of sports. Abavubuka, when they come together, we forge a way forward. Era Mr. President sir, to go on record njagala okwebaza. The party is getting more organized every time and again. Era ensonga lwaki omubaka w'ekitundu kino Honorable Timothy Batuwa
abeebazizza nnyo kubanga mukoze omulimu gwe mwakola nga nfiiridde omuzeeyi wange Kayunga. Banaye mwebale nnyo okweteekateeka bulungi, mwebale nnyo okuteekawo mbeera, mwebale nnyo okuyimirira n'abavubuka, n'ekisingira ddala obukulu tuteekeddwa okulwanirira eggwanga lino okutuukira ddala lwe tunatuuka ku ntikko. Abavubuka ababadde wano banaye boogedde bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. We are energized as members of Parliament and the assurance we can give you, ffe abamu tetujja kubalira mulukwe, tujja kuyimirira nammwe, tujja kuyimirira ne pulezidenti waffe, tujja kuyimirira ne babaka bannaffe, era njagala okubasaba mangi eri ono kyebakutika mumukuume omubaka ono wa nsonga. Tuteekeddwa ffenna wamu okuyimirira ne pulezidenti waffe, okuyimirira ne loopu waffe Joel Ssenyonyi, okuyimirira n'ow'abavubuka Honorable Zaake Francis, n'okuyimirira ne Ssaabakunzi mu ggwanga kubanga omubala gwaffe tuteekeddwa okukunga eggwanga lyonna. Kunga Busoga, kunga! Kunga Kyagulanyi, kunga! People power! Our power! Kiri kitya? People power. Mudamu, people power. Our power. Zena Kimuli Helen, omubaka omukyalo wa district y'e Kalangala, mu bizinga by'Essese 84. Ate era nze Shadow Minister wa Information and Anti-Corruption. Njagala okwebaza okulonda Honorable Manjeri, era mbasaba mwongere end the appetite of eating rats. Bw'obanga oyagala okufuuka empologoma ey'amaanyi, fuba nnyo okulaba nga appetite y'okulya obumese okola ki? Yokuba emmese. Abakyala wano waliwo ayagala okulya akantu akatini. Okulaba nga appetite y'okuba emmese. Temwagala binene. Ngamba ebifo. Mbasaba abavubuka abali wano mugende mu bifo ebinene ebyo mubikwate, temukkiriza abantu balala kubibajjako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, awangaale nnyo Kyabazinga. People power! Our power! NUP! Kunga Busoga, kunga! Kunga Buyukwe, kunga! Zeno mbadde ŋŋaanidde mu ntebe kuba baatwanjudde dda, naye abantu b'e Buyukwe bangi nnyo. Mukimanyi bulungi nti Buyukwe ne Jinja tukola ki? Tuli ba neighbors. Abantu b'e Buyukwe muwanike emikono abali wano. Ab'e Buyukwe, abantu abo bonna mbadde mbalyazamanyiza Mr. President. Erinnya ze Farida Nabatanzi. Bannange President we bali kujja kusisinkana abantu baffe ab'e Busoga. Abantu b'e Busoga bano baagala nnyo olw'ensonga waliwo abasajja abakulu abaali bageranga engero nti Abasoga bategerera ku myaka 4, naye engombo mwakola ki? Engombo mwakola ki? Mwagibuuka. Bano abali wano bonna bavubuka, emitwe gikola bulungi, bagezi nnyo, beebeereramu. Mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power! Our power! Make sure those Bagandas don't get numbers. The President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of the opposition, Right Honorable Speaker Anita Mo, the head for mobilization, Chairman Nyanzi, all protocol observed. Good evening. Niza manje tushobora kutika omutembeeyi omubaka omukyalo w'ekibuga Jinja. I want to take this opportunity to welcome you all to Jinja City. Jinja City, where you are right now, it is the historical city. This is where the palace is found, and this is where you can find the source of the Nile. You are most welcome. Ensonga y'okubiri mu bumpimpiga neyanze obukulembeze bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuteekateeka bino byonna byonna wala n'obukulembeze obw'abavubuka okuba nga bayita okwempoweringa abavubuka baife. Ekyokusatu, President olw'obwire ndikiriza ndogera ku ensonga ibiri endirikosa abavubuka ab'e Busoga. Ekisooka, unemployment. President Busoga eno gy'oli kubona wano Idinda we tuli, historically Jinja was the industrial hub of Uganda. But deliberately, the government killed the dream of Jinja being the industrial hub of Uganda. And this led to unemployment because our fathers used to work in those factories. Aye, ekyo ekitiibwa kya Idinda eno
tukitoolaku. Therefore ndikwenda kubakakasa nga mutuwayo obukulembeze as National Unity Platform we promise to revive the glory of Jinja City and Busoga at large. Nasoma mutito maiso mutinga agala lusongo ekyoko ekindi amafuta batola kwa titibwa ekyokuba nga naife inasohabu ayina amakolera agasigalawo abavubuka bano balibona kye bakola basasula obusente butono basasula 3,000 olunaku 3,000 eno tibibasobozesa kweza ensawo basasula sente ntono ate bakolera mu mbeera mbi. Nina obulumi nti omwana omuwala afuna 2,000 etutasobola wairagula paadi kyokka bunamu abono obutambi mu Busoga buno ng'abaana ababuwala bajja mu nsonga d'ekikyala bagamba ettaka balita mu buveera okusobola okwepaadinga. Ndikwenda okubaka kusa Abasoga wabula twesigisa obukulembeze tujja kwiza ekitiibwa kya Busoga. Ekisembayo ng'amaliriza, let me talk about the education sector. President ndikwenda okobera Busoga was once the center of quality education in Uganda. Aya sawa no madogerera ekyo ekitiibwa kyaja kyova obona nti ebusoga wano abantu amasomero ababitiibwa bangi mu Africa. Aya amasomero gaife nga gano Budini Esase Iganga, Main Street Wanaidinda, Busoga College Mwiri n'Amasagali byonna byonna byawaawo. Ekyokubiri okumanya nga gavumenti tetwenda ebitundu ebisinga birina regional universities. Wojja mu Ankole oyagala Mbalala University, wojja mu Rwenzori oyagala Mountains of the Moon, wojja mu West Nile oyagala Omuni University, wojja Teso oyagala Osirati University. Aiwa ne Busoga tusa university waira n'andala ya government. Era ndikusaba wetunaba tukamya obukulembeze twiza ekitiibwa kya Busoga amasomero ag'amaanyi gairemu ekitiibwa ebyensoma bisobola okutumbuka. Ekyosobola tukola tutya nga mutuwayo obukulembeze mulonze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana nga National Unity Platform era ebirabona bijja kuba nga biri ntende. Abantu baidinda mwebale kwidda Katonda abatuweera omukisa. People power, our power, NUP. Mwebale ino mwebalira ababaka ba Parliament. DJ bawe akemba nga bwe bajja DJ Mpashira Banksi andetere chairman mutu wa watu manatwala mobilization mu kibiina kya National Unity Platform. Sebo tukoze bulungi, sebo nkakwandula oyo ni kunga waife n'abaira atambula Uganda yona ng'agezaako bonna tutambulira. DJ Tuweshira Banks alete muwetere Bible sagala mukoye mwe kale mwebala abaana mwebale mukoze erinnya mukikubye mwebale mwena mwebale. This is the time. This is the time. Museveni agende ne bwalibanga alemeddeko ne bwalibanga alemeddeko ateekwa buteeko genda. People power. Kunga Uganda kunga. Your Excellency, Mr. President, the leader of opposition, our members of Parliament, our local leaders,
abantu b'e Busoga, abantu b'e Kamuli, abantu ba Uganda mwenna bakunganya wano abavubuka mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. You see, they have always pushed a narrative that the youth are the leaders of tomorrow. You have disapproved them, and the national platform is still disapproving these people who pushed this narrative. You are the leaders of today. You are the leaders of when? I would like to thank Comrade Zake for the work well done. This is his second preparation of the National Youth Convention in the National Inter-Platform. I thank you with your team, because today you have doubled the convention. The other it was halfway. Now at least you have made it, and indeed it's not in the center, it is up country. But the mwekubireko mu ngalo abazawa n'abavubuka mwenna. Kakati badaba ne basaba abavubuka bakunganye wano. For me, I will base on this article 1 of the Constitution. You see, this document is still a living document that we are basing on kutusinzira okukola ebintu byonna ssemateeka y'eggwanga. Naye article egamba that all power belongs to the people. Amaanyi gonna gali mu ki? Mu bantu. But now, even though we are jubilating here, we are celebrating, newankubadde tuli wano nga tusanyuse, tuyimba, tujaganya, ekigendera tetunaba kukola ki? Kukifuna. Njagala buli omu agendeko mu mutima gwe. Why have we failed to use the power, the constitutional power we have to acquire power, to get power, to make a change in this country? Lwaki tulemeddwa okweyambisa obuyinza obuli mu ssemateeka okufuna obuyinza obwennyininyini bwe twagala nga tugenze entebe mu ntebe? Because the youth constitute 60%. Even on this fake census, olaba nti no abantu abali wansi w'emyaka 40 basukka mu 6 ku 100. Lwaki abantu abo bakyalemeddwa okufuna obuyinza? Have we exhausted all the techniques? Obubali bwonna bwonna bwe tuyinza okufunamu obuyinza buno buweddeyo? Ebyo ebibuuzo mbibawa mugende nga bavubuka mubeere biseera nga mukola ki? Nga mutetenkanya, nga muyiya, nga muyongera okuwa amagezi. But according to this convention, I'm now very certain that even if we go, fe abakuzeemu ne mujja tukakasa nti nomusobola okukwata obuyinza bw'eggwanga lino ne mututwala mu maaso. And certainly under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu, because he's still sebo oba okyali muvubuka simanyi naye abantu bakyakulaba ng'omuvubuka. Therefore, ladies and gentlemen, as we celebrate this day, these questions are still hanging. They are revolutionary questions. Byebibuuzo bye mulina okusigala nga mwebuuza. Lwaki ddala obuyinza bukyatulemye okukyusa omusajja n'atubeerako ebbanga lyonna ng'olukokobe? You all know that the future belongs to you. Abo abasajja abakulu future y'eggwanga lino tekyali yaabwe. Ate mujjukire tebakyasobola kudda mu ntalo ziri ze baalwana. Tebakyasobola genda kwavula na kwewalula mu buyuukiyuuki mu muddo. Unfortunately, bavubuka bannammwe be bakozesa okutukuba emiggo, okutusiba n'okukola ebintu byonna byonna bye bakola. Now, abavubuka, how do we outreach those people in the police force, in the army? Kubanga nabo bantu bigenda mu maaso babyagala. Era bakimanyi bulungi nnyo nti tubeera nabo, tulya nabo, abaana baabwe tusoma nabo na buli kimu kyonna. N'olw'ensonga eyo banyabo ne bassebo, mukimanyi bulungi nnyo nti olutalo twalutandika ate tebugenda kudda mabega. Babasindise bali wali. Njagala okwebaza Comrade Zake omulimu gwe mukoze. Bane mukubire Comrade Zake mu ngalo ne ttiimu. Because Zake tumanyidde eri mu kuzoganya, mbadde simanyi nti wajja mu organization ebintu asobola okukola ki? Obikola maybe bamutidde
ne bagamba omusajja ono ajja gamba zaake zivuge kinga ne bakkiriza. So we are going to conscript these people gradually. Their hearts were not made out of rock. Their hearts was made out of flesh, like everybody here. Emitima gyabwe si lwazi si mayinja, bajja kukyuka tulemereko era ensi eno tugenda gikyusa mu mirembe. Kakati abantu bakunga, abantu mwenna, the youth, it's your responsibility to mobilize each other. We are going for an election. Twasalawo ng'ekibiina kyaffe tugende mu kulonda. N'olw'ensonga eyo elections zaffe okulonda kwaffe mu 7 talina buyinza butujjako kukola ki? Kulonda. Bwe tukkiriza ntugamba tugenda mu kulonda ajja kuwamba akole ebintu ng'ayita mu mateeka addemu atutabala. N'ekiseera kituuse tuddeyo ku gurawundi twetereze obululu bwonna nga Nattali bwe yabagambye tubwetaaga kuva ku LC1 paka kuba pulezidenti w'eggwanga lino. N'olwekyo abantu mwenna abagala okwesimba ku LC1 mbakunga abavubuka mugende mu-identifying abantu baffe ku byalo abagenda okwesimbawo nga ba-chairpersons, mu-identifying abantu baffe besimbawo nga bakansala, bamemba ba Parliament n'ebifo byonna. Maliriza nga mbagamba ebigambo bino, comrades. Ekisooka bino ebintu biteeka mu nkola. First of all, the young people, please use your time well. Mubeere organized mu bulamu ng'obudde bwammwe mubukozesa bulungi. Try as much as possible to equip yourselves with the weapons that are available on your disposal. Internet na buli kimu kyonna mufube nnyo okulaba amawulire. Olina okuba nga oli updated na buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Information ekutuukeko ogiteeke mu nkola. Bwetyo bwe tugenda okuvaayo nga tuli updated. Waiswandiko wano badde nina message nene nnyo naye n'olwaleero in this convention make sure ovaawo ne message. Tovanga abantu nga tolina kyoyizeewo bakubuuze nti ogudde ku mukolo ki ekibadde n'ekivudde wano pulezidenti byagenda okwogera message yonna gye bagenda obbawa mugiwulirize mugitwale musobe gigabanyiriza bannammwe abatali wano. Mwebale nnyo mwebale eddala. Ffe tugenda kusigala nga tukola omulimu gwaffe ogw'okukunga eggwanga lino. Buli wamu wonna tujja kutuuka era tujja batuukako. People power, our power. Kunga Uganda, kunga kunga Kyagulanyi, kunga kunga abavubuka mwenna, kunga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Chairman Nyanzi Mwongerenga Ledamani. Thank you very much, Chairman Nyanzi Mutu Wawatu, for that powerful speech. Without wasting any time, ladies and gentlemen, tusigaiza abogezi basatu bonka. Aya abogezi aba basatu mwikirize ndete buti obwokusatu nga bamweta Honorable Zake Francis Butebile. Obwe niwe mukubye engalo. Sanyuse nnyo okubalabako owekitiibwa omukulembeze wange. Big up yourself, I respect it, I respect. God bless. Yeah, man. Bambika mabde bano kubegaza kawempe. Akakayimba nakakola ne Alhaji Manisuru Semanda aka King Sata. So,
Our power, NUP, and everywhere. Kati tomwina kye mungamba. Eno mission chibogina mission chichi. DJ, naye mpayo dabo. Tukube mu freestyle kale yimbire mu mukulembeze. At least. Abise. More musical lister. Be a reading. Tugenda mu speech ya president. Neba na erero ni musanyo. Mwagale ama tugenda mu speech ya president ya Shalom Television Uganda. Yo. Ulira. Eno mugeta matu tena kulira nze. Whoa. Makia ba. Ulira bana kwa. Oh, somebody ya tele. Patlamu. Somebody ya sing again. Why? Abasinga matu bange banda balengere wala ne mumyanga ne mungamba nja kutikuba odi nange sapa akasapowa nakirira mugeto matonga chikokota mari banji matabana sekera chapcho puro mukama bampero mukisa mukama bampangarize abajagalire bana ekangende kawe kuba kasomera ngone bozake Francis we wale nyoma aban. Thank you very much. Everywhere! Zoga, zoga, zoganya, buri woli zoganya. Together! Zoga, zoga, zoganya, buri woli
Kurwanya people power. Mr. President of the Republic of Uganda, that the one, the youth, the old, and all the Ugandans voted for, I think that deserves a very big hand clap. Mr. President, I've been in Jinja for 3 days, but what I can tell you, the people of Eastern Uganda, the people of Busoga love you so much more than anything in the world. Secondly, Mr. President, we wish to thank you so much for the support and for the love that you give to the young people all the time, especially me myself being in charge of the young people. Ladies and gentlemen, right here, especially the young people, I wish to tell you that Mr. President loves us so much to the extent, part of his team, I think I'm one of the people he has and he has entrusted with very many responsibilities. I'm being the youth leader, but not only that, I'm being an MP for Mitiana municipality because of Mr. President. And not only that, I'm the real commissioner of Parliament. Do not listen to the fake ones. Secondly, I'm the shadow minister for presidency and security. And also the fourth one, I'm the deputy chief whip in the Parliament of Uganda, even when that white woman refused. Mr. President, still, to show these people that you love us so much as the young people, era yenze omuzoganyi wa mwesaba chi na chi, without taking so much time. This is our second annual youth convention of the National Unity Platform. Mr. President, allow me to thank the Party Secretary General Lewis Deputy Lubongoya for the support he keeps giving to the young people. Please give him a very big hand clap. In his absentia, we thank you, Mr. Secretary General, for the guidance, for your intelligence that you keep imparting in us, the young people. Keep doing it. We trust in you, and we know when you're with Mr. President and our right honorable Lope, we know we shall keep doing so very many. Now this is to you, the young people. Being a youth, it does not only mean the age. Being a youth, first and foremost, it means being action-packed. It means what? Secondly, being a youth, you must be intelligent. And if you're not, seek to be intelligent. Thirdly, being a youth, you must be able to get involved. Just like how my comrades, Comrade Maria, my deputy in the Eastern region, Comrade Adonyo, Comrade Sylvia, they have mentioned it rightly here, that as the young people, we must not leave these positions, these elective positions, to the old people. This is the time for us to get involved, make sure that each and every position that you young people come up and stand, and we shall support you, and we make sure that you will win. Secondly, the young people, according to what I've heard right here, we have decided and we have come up in unison that 2026, let it rain, let it shine, we are with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobinachi. Thirdly, Mr. President, as I conclude, I want to let you know, Mr. President, that you have done each and everything in your might, in your intelligence, in whatever you do. We support you so much. But this is the time, Mr. President, we want to tell you as the young people,
that we are ready to do each and everything that you tell us, especially when this time around in 2026 they try to reach our votes. We are gonna confront the dictator. We are gonna do everything to make sure that we put His Excellency Kyagulanyi Ssentamu in State House. Njagala okumaliza ebigambo byange mu bitono nnyo okulaba nga President afuna obudde bungi okukola ki okwogera. Njagala okwebaza nnyo Mr. President okulaba nga ne ku mulundi guno youth convention eno ezze mu bantu b'Ebusoga, ezze mu bantu b'e Jinja, ezze mu bantu ba Eastern Region. Nsaba tukikubire mu ngalo nga twebaza President waffe okujja wano. Mr. President, twagala okwebaza obuwagizi bwonna bw'ozooba abavubuka, amagezi gozze ng'otuwa, obuwabuzi bwonna bw'ozze ng'otuwa, era nga tukimanyi ti ng'abavubuka Mr. President atwagala nnyo, Mr. President atukkiririzaamu nnyo, naffe twekkiririzeemu ki nnyo, era okumanya nti atwagala nnyo nze ng'abakulira yampa omukisa ogwo nkulembera abavubuka kuba nzikiririzaamu ate nange mbakkiririzaamu ate neera mbikoze era ne Jinja mulaba tukoze eki tusazeeko. Kyova olaba twaze wano nga twagala okuteekawo omukolo. Bano abapoliisi bagezezzaako okulaba nga bagezzaako tuzoganya ne beerabira nti ate nze saabazoganyi. Era nga bawoniza abo babadde batadde mu kamitingi kaabwe awo ne mbagamba omukolo guno bwe gutabaawo President yaŋŋambye oba kigwina okubaawo ne mbagamba bwe gutabaawo ekibuga Jinja nkireka kisiriivu kyonna nga tukyokyezza. Era mukutya nnyo ne bagamba kugenda kukola ki kubaawo kubanga ffe tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli batankalanyi, wabula poliisi enkozi yaki y'effujjo. Era mbadde ngenda kwewuunya nnyo nga tebatutankalanyizaamu ne balowooza banatujja e Kakindu ne batuteeka wano badde balowooza tugenda kufuna bantu naye gwe lengera abaana bamusaayi muto mwebale kujja mwebale kulaga support. Naye ekisinga obukulu obubaka bwange gye muli buli nti okubeera obubeezi omuvubuka tekitegeeza kuba na myaka gya kivubuka. Mr. President, kyangu nnyo okusanga omuvubuka mu myaka 2 naye ng'alinga ow'emyaka 5. Okubeera omuvubuka ekisookera ddala kitegeeza okubanga osobola okukozesa amaanyi go n'okola ekyo osobola okukola ng'okozesa ebyo ebikuliraanye awo w'okola ki w'oli. Okubeera omuvubuka kitegeeza omuntu okubeera ng'oli mujagujagu ng'oli mugezi oba tosobola waakirironya amagezi. Bw'oba togasobola waakirira bw'oyo omugezi omukopeko olabe ng'okola ebyo osobola okuba ng'okola ekikufuula omuvubuka. Era abavubuka mbasaba amaanyi gaffe ago tukakozese okulaba nga gatwala eggwanga lyaffe mu maaso ng'omulamwa gwaffe ogwaleero be gugamba abavubuka mulimu kimwe tulina okukola okulaba nga tujja Uganda yaffe eno mu ddubi. Basebo ne bannyabo tukkiriziganyiza wano wamu ne bakulembeze bannange ababavubuka ne tugamba nti kwetonye kagwake 2026 ng'abavubuka tusimbudde tuli ne President Kyagulanyi mu kalulu ak'okuzoganya ak'okufa n'okukola ki n'okuwona atitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Ate ebyo nga tebiva buvi kubeera nga tuligendamu ku luno twagala okulaba nga tusinziira nga tukyekwatiramu mu kusookera ddala abavubuka twesimbe ku buli kafo konna tugenda kubawagira. We are just a call away mutuyite. President agenda kutambula mu Busoga wano bonna mu buli district agikole ki agimaleko, era agenda kutambula mu Teso ajja, e Karamoja ajja, mu Bukedde ajja, tulabe nga tuwagira abavubuka bannaffe, tulabe nga tuwangula ate nga sikuwangula kokaboka wabula ate tukeberamu ne tukyekwatiramu. Basebo ne bannyabo njagala obutagenda wala nnyo naye njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti ebbanga lye mmaze wano mu Jinja misinze ebintu bingi nnyo ne mu Parliamentary eyo ku nsonga y'emmwanyi eyo nalabye nga mbulamu okulaba ng'ekikonde kyakamukaawo batanga kimisingamuko naye ngeri right honorable Rope waffe bwe yakikwasaganyiza kyabadde kyakabi nnyo neŋŋamba katugenda mu fezi ki tu kati muliro twagalamu eyo kikwate bweru
naffe eri mu paati tukikole ki ate nga eyo si ye pulaani enkulu wabula pulaani enkulu bano baagala okulaba nga bajjako obuyinza bwammwe baagala okulaba nga baagala balondere pulezidenti mu paalamenti era kekakodyako bino bali mu kubuzaabuza n'ekisinga obukulu kyekyo naye babalimba tugenda kukitokosa wali eri nga tukulembeddwamu right honorable leader of opposition Joel Senyonyi mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Without wasting much time, allow me to invite the most vibrant leader of opposition of our generation to come and help us invite the president. Thank you so much. People, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. DJ Patrick number 3. DJ Oludewo Kanje Maiso. People power. Our power. Kakati president olaba badde netegeeza okwogera oluzungu naye bane oluzungu tulogera nnyo mu parliament. Kakati siri mu parliament. Temugenda kunjogeza luzungu muveeko. Aye baba waife Ngobi Robert Kyagulanyi Center mutusangaire ino okukubona wano ebusoga amancha agera lusoga oba ntandise Uganda. Sema president tusanyise nnyo nnyini ddala okulaba newakubadde tuze naawe naye ku lw'abannaffe abasoga tusanyuse era nga tumanyi nti guno si gwe gugenda okubeera omulundi ogusembayo okujja ojja kukomawo nate obudde bwo bugenze ngenda kwogera ekigambo kimu mpite president ayogereko gye tuli kubanga nkakasa mwagala kuwuliza bigambo bya president. Abasoga njagala kusooka kubeebaza kubanga mwazuukuka ate mulina ekifaananyi kyemulaze ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nti mwazuukuka muli bakoowu mwagala nkyukakyuka mubonaabonye ekimala kyetuliko kwe kwebbulula kyetuliko kino kyetuyimba nti twagala change twagala nkyukakyuka munnange ebyaddala gavumenti eno gyetulina abantu yabavaako dda ekola byeyagala kyovudde olaba kakati ensonga y'ebikaado eno ebusoga bagyonoonera ddala temukyafuna mu bikaado byammwe bakwata pamba nayo ne bagyonoona vanira ne bagikuba wali ku ttaka waliwo ebibiina ebyobwegassi cooperatives ebyaliwo nga bannansi babifunamu naye kati byonna babyonoona kati bali ku mwanyi naye baagala kugyonoona tukobye nti bbe tuganye ku lwaki gavumenti eno yakitegeera nti bwe yavuwaza abantu babeera bangu bakufuga kubanga omuntu omwavu atalinamu kasente ojja mugamba nti kakati ku balayini anti tuli mu kalulu 133 genda olondo ono omuntu aba teyetegeerera teyeesalirawo kati ffe ekyo kyetwagala okukyusa tubeere ne gavumenti efa ku bantu abantu basobole okwekolera bafune mu bintu byabwe bafune kasente kati omuntu oyo aba asobola okwesalirawo aba asobola okugamba gavumenti nti kakati kino kyetwagala aba asobola okugaana naye omuntu atalina kasente mu nsawo kimubeerera kizibu bakuba n'oluyi nga tulina kyogamba tulina gyojja kuloopa kubanga teweesobola kati kitwagala okukyusa abantu bafune empowerment kyovudde olaba tulwana nnyo era tubasaba nti bannansi mutwegatteko nga tukuba emmeeza nga tulwana ku nsonga ezigenda okuyamba omuntu wa bulijjo ffenna tuveeyo tulabe nti tukyusa embeera eno kyetuliko era nga tujja kiremerako ddala si weewaawo people power our power nabagambye sigenda kwogera bingi kubanga obudde bwo bugenze abasoga
abasoga aye munegaiteku twanirize omubede waife president waife omukulembeze waife aye gwebeta Ngobi Chagulanyi Center Mo Robert. Mr. President, you're welcome. Omukulembeze huyo ase. Omukulembeze President Robert Chagulanyi. Kaswaga kwa tukasini ino. Baba, abana bajigadde boy. Wow, agoge masanyalaze ko mubanda, agoge masanyalaze ko mubanda baba. Abana bakwe agoge ko mubanda baba. Mami kunja yogera nyo elingambe. Amasanyalaze ko mubanda baba bamuyita His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu oli ku Shalom Television Uganda nakugambye bwabakola ta WhatsApp group yaffe kope number ojo text ku WhatsApp yeteka address zo number ya live unya Dr. Eza ku Shalom Television Uganda aba amasanyalaze abalemerako ababiroberamu abakoze baba abajyayo bonna gye babajyayo abajyayo bamwita His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu. People power, people power, our power, our power. I want to forget the youth like you and you. Thank you, Stephanie. Okay, we have young people in the house. People power, our power, NUP, everywhere. Abasoga mulio bakagwa, mulio bakamu. Abe Uganda jemuli wanambi, materededa. Abe Bugisu mwanayo. Mulio mulembe abe Soroti 10 Kabera Maido Teso Kere Biebo Iyalama noi Lango Achori Kopango Atie mabe Afoyo tutwala Afoyo matiek abe Nyankole mulio mugumira nkibali mwebale mnonga kuija basebo n'abanyabo West Nile Oritia awadi for ambo. Ladies and gentlemen, thank you very much. Bakagwa olwaleero nendo basaba byenendo kwogera mungane mbibakobe mu nnimi ediswika mu lulala kuba wano waliwo abantu abagwire mu bifo by'endawulo
mu Uganda yona aye nenda bantegere bukalamu tinecho. Very glad to be here, ladies and gentlemen. The young people of Uganda, I'm very glad that we meet once again here today. I want to salute the leadership of our youth wing, Honorable Zake. Many salutations and all that you worked with. All of you friends, all of you foot soldiers, I know right here, sawa zino nandibadde nyimiririre ne Bobi Yanga wano n'abalala. Sawa zino twandibadde ne Machete wano ne Kalanzi. Ne tetubalina si lwakuba balina omusango, ne lwakuba babatya nnyo, lwakuba batutya nnyo. Njagala okubasaamu ekitiibwa baganda baffe n'okubajjukiza yonna gye bali kuba manyi obubaka buno obubatuukako mu buli ngeri. Bamanye nti tubaagala nnyo, tubasabira ate tubalindiridde kubanga bajja kuvaayo yonna gye bali tebalina musango. I also want to remind you, ladies and gentlemen, that it is not the wish of the police or this regime for this function to take place. Tetuli wano kubanga poliisi eyagala nnyo tubeerewo. Twandibadde tuli Kakindu ne batulemesezaayo ku last minute newakubadde twatuukiriza buli kimu. We were pushed to come here. They barricaded all roads. They intimidated people thinking they will fail us. They must be very ashamed to be seeing you here today. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale butatya, mwebale kugumira kutiisibwatiisibwa ne mubeera wano olwaleero okuwuliriza bye tubagamba naye obutakomaawo okutulaga obuwagizi n'okubitwala ate mubibulira abalala abatasobodde kubeera wano. Bwe mbadde wano nga ba young people boogera, I watched young people speaking to us, young leaders, and I remembered in school we used to sing a song that I want to sing a part with you. We used to say, we young women and men of Uganda marching along the path of education, singing and dancing, we join together, uniting for and the verse said that again, wait. We are the pillars of tomorrow. Never come out. Emyaka egisuka 30 nga tubiyimba nze nali mwana muto kati ndi musajja mukulu. Singa Kampala simugamba genda mpola mpola, singa ndetedde n'omuzukulu. Time has flown away. And when I was looking at young people, that is exactly what was running in my mind. Time has run away. Nze Museveni yajja mbuyinza nga ndi only 4 years. Only 4 years. Bandi kumwe mwate mulaba kuzaalibwa. I am 42 now. Ne bontunuulira olaba ngo bubi butandise okweyongera buli lunaku. Kitegeeza bino bya ddala. Kitegeeza nti nze n'ab'emyaka gyange obuvubuka bwaffe Museveni yabutubbako bwonna. We can only live our youthful years through you, comrades. So when I was looking at you young people, I was getting two feelings. When mbadde mbatunuulira abavubuka bannange oba bavubuka mwenze siri muvubuka enemo, mbadde mpulira ebintu bibiri. Mbadde mpulira obusungu bungi nnyo kubanga nze ne bannange batubbako obuvubuka bwaffe, naye ate mbadde mpulira essuubi lingi nnyo kubanga mmwe musobola okutuukiriza ffe kye tutatuukiriza. So olunaku lwaleero tetuli wano kubanga Museveni ayagala, ne kubanga tulemeddeko, bagadde kubo batisiza bakoze byonna bye basobola. Twabagamba ne bwe mutusindika mu Lwera oba mu Mabira tujja kuŋŋaana mu mitwalo n'emitwalo. Tuli wano kubanga tulemeddeko, tuli wano kubanga bamanyi tebalina kye basobola kukola, tebasobola tutta ffenna. So it is in their best interest to leave us the hell alone. That is why we're here. You're not here at the mercy of General Museveni. You are here because it is your right.
So bwe mbadde wano mbadde mbirowoozaako nnyo. Mbadde ndowooza ku ekyo ekirooto kye baatugamba we are the leaders of tomorrow. Nze baakiŋŋamba dda. Baakibagamba dda. But here we are. Naye nga bwe mbagambye nti mpulidde essuubi because that dream has not died. Ekyo ekirooto tekinnaba kufa baganda bange. That dream is alive. A dream of a new Uganda. Uganda eyagaza buli omu. Uganda nga tetuli wano kwogera ku bizibu byaffe. Nkakasa ebizibu bya Busoga, ebizibu bya Uganda bingi. Sijja byogerako olwaleero. Naye nja kwogera kwawo bwe twagala okugenda. Njagala obbalaga baganda bange singa mulemerako ffenna tugenda kutuukawo oba abasinga obungi ku ffe. Naye waabwe tugenda kutuuka mu Uganda eyeyagaza. Once upon a time eno yali industrial town. Si ya Uganda yokana ya East Africa. Tebadde ensobi. Bamulenzi baganda amasannyalaze gava wano. Kitegeeza buli nnyumba mu Busoga yandibaddemu amasannyalaze. Saagala kwogera ku nsonga lwaki tegaliiwo, njagala bagamba gajja kubeeramu buli nnyumba mu eyo Uganda empya. Ndi wano bakakasa nti mu Uganda empya ebikajjo bijja kuddamu bifuuke cash crop nga bwe byali. Njagala bakakasa nti Museveni ne bw'asucceedinga ng'akozesa namba ze ng'akozesa Anita Mongo n'atwala emmwanyi ku bantu, emmwanyi ejja kuddira abantu era eddemu eweerera abaana nga bwe kyalinga. Si kirooto ffe tulina omukisa nti bye twagala bibeerewo twali tubirabyeko byali bibaddewo. Eno Busoga yali yeetoolodde railways nga railways zeetoolodde muno. Ezo railways zijja kuddamu zibeerewo kubanga ne we zaali ziyita tumanyiiwo. Nze dream yange yali yakugenda kusomerako Namasagali. Kubanga ba artist kona betwegombanga balinga basomera Namasagali. Safuna kirooto ekyo naye njagala okukakasa nti omwana wo ajja kuddamu asomere mu Namasagali ng'eringa eri gye twali twegomba mu 90s. Ekyo kijja kubeerawo. Ebyensinyanja bijja kuddamu biterere. Everything is going to happen. Because we are not reinventing the wheel. It has happened today. Abakristu batuyigiriza nti nga bwe kyali olubereberye bwe kijja okubeera. Kiyinza okuba si bwe kiri kati naye bijja kuddawo. Kubanga tetuloota biroote byali bibaddewo era bijja kuddamu bibeerewo. So that dream is alive. Your dreams are valid. They are possible and they are going to happen. That is the good news I have for you. But I have also some tough news for you. The tough news is in the reality. Zewe nali nkula mama wange yangamba, God can only do for you what he can do through you. Katonda agenda kukolera ekyo kyokka ky'asobola okuyisa mu ggwe kennyini. So ino okukkiriza Katonda akolere, akozese. Era ekyo kintuusa ku bubaka bwange bwe njagala obbawa olunaku lwaleero baganda bange. Njagala obbasomooza mwenna. Naddala abavubuka abali wano. Nsanyuse nnyo nti mpuliriza abakulembeze abavubuka. Nange kennyini nedaba nti kisoboka. For me, what I'm taking away from here is hope. But that hope must be challenged. It must be challenged. Young people, I want to challenge you to take charge of your destiny. Njagala obbasomooza ebiseera byabwe ebyammwe eby'omu maaso mubiteeke mu ngalo zammwe. Mubiteeke mu ngalo zammwe. Muzuuke buli nnaku ng'ogamba olunaku lwaleero ne bwensibula ekigere kimu oba bibiri naye nga tutuuka gye twagala ogenda. Tuli bangi nnyo. Nandibadde mbuulira ba members n'abawagizi naye njagala focusinga ku mmwe abakulembeze. You the young leaders. Babadde wano nga batambula nga babayita. Nga ndaba ba guild presidents, tubadde ne ba guild presidents bangi nnyo for the last 5 years or more. Ba guild presidents across Uganda babadde ba NUP. Njagala okubabuuza mmwe ba guild president, mulowooza tubadde tubategeka kola ki? Tugenda kuyimba, kugenda ku pate, kugenda kola ki? Tubadde tubachallenginga kutwala bukulembeze. Era ndi wano okukyasaatinga. Twagala mwingire mu bukulembeze, mu bukulembere. Get involved and be in charge. Take charge. You are told you are the leaders of tomorrow. You are the leaders of the future.
I'm here to remind you that the future is today. You are the leaders of the future, and the future is. You are the leaders of the future, and the future is. You are the counselor of the future, and the future is. You are the mayor of the future, and the future is. You are the MP of the future, and the future is. You are the mayor of the future, and the future is today. You are the president of the future, and the future is today. Tewaliyo kiseera kirala singa mbagambye nti mwe bakulembeze abajjo nandibadde nyangwire. Singa mbeera wano ne bagamba mwe bakulembeze ab'enkya mbamba luyisiza mwe bakulembeze b'olwaleero. Mwina abali wano mujjukira when I came out to offer myself for leadership, I was 35 years. That was too late. I was too old for that. Kumama kafananyi kisinga natandika ku myaka 25 nga nkyalina amaanyi nga nkyalina lo nga sina baana kuwasa nga sina na baana bangi nga sina bizibu bingi. So you young people, I want you to do early what I did late. I want you to act early because some of us acted rather late. Temubiwuliza bino eby'abasajja abakadde abajja ne babagamba lindako abakadde babatusizaawo. Mujjukira naffe nti twesiga nnyo abantu nga tuyimiridde ku myaka gyabwe. Ate sigambe nti ab'emyaka emikulu bakyamu. Ne guno omukolo gw'abavubuka, I want to speak to you the young people, you the stubborn young people, you the unserious young people. If you don't take up charge, then you deserve to suffer. If you don't rise to the occasion and think and act for yourself, then you had better die. Yes. Ensi zonna ezikulakulanye zikulakulana olw'abantu abato abali mu nsi ezo. Njagala mujjukire Uganda yefunira independence. Mutesa alina emyaka emeka? Obote alina emyaka emeka? Ben Kiwanuka alina emyaka emeka? Ku bonna tewali ayi alina myaka gyange. Bonna baali bato nnyo ku nze. Why the hell do you think you're too young to rise to the occasion and lead us? Nze saagala byakubeera nga munjubisa mbu Bobby gwe waffe tukulembera nange essuubi ndiyina mumwe. So, to you young people, I want to challenge you in no uncertain terms. I saw you. You are educated. When I rose to the occasion, I did not even have a university degree. Nembalabyenga mutambola. Ndaba Dr. Narukwanga yitawo. Ndaba Dr. Nabasa yitawo. Ndaba who is this girl from Kono? Mbalaba mwitawo. What are you waiting for? Take charge. Kino kigende eri mwena aba student leaders. Eri mwena abavubuka oba osomye oba tosomye osobola okulembera mu mbeera ez'enjawulo. But most importantly, I want to challenge you to challenge for leadership. Lwaki? Kubanga mmwe abavubuka ebiseera byammwe eby'omu maaso mukyabirabako. Over time, ngenze nzikiriza nti abantu abamu n'abo be twali tukiririzaamu mwana wattu babeera ne expired date. Batuuka ne batandika okutya. Batuuka buli omu agamba kati naretiringa ntya. Batuuka ne bagamba ananyeko kyensobola kati kankwateyo kankuŋŋanyeyo kyenkuŋŋanye ngende ndabirira abazzukulu. Ne batatunulira biseera byammwe eby'omu maaso. Abasinga okufa mu kulonda babeera mmwe bavubuka. Abasinga ekittalya ne ruzira bali mmwe bavubuka. Lwaki mmwe abavubuka temwenyigira mu kusalawo ne musalawo ekigenda obbayamba oba ekigenda obbabonyabonya nga mmwe mukisazeewo? So njagala okubajjukiza tewaliyo ekiseera kirala temugenda ku risinga okujjako kati. Wakati w'obabulira ekyo baganda bange,
njagala okubajjukiza nti ebiina tugaidinga byebyo betukiririzamu. Okulembera si kinyumu, okulembera buvunaanyizibwa. N'obuvunaanyizibwa obwo olina okuba n'ekigendererwa. Ekigendererwa kwe kutunulira ebiseera ebyo eby'omu maaso. Mwebenyigire mu kubanga tewagenda kubirirayo lunaku lulala. Njagala okulaba Abakyagulanyi bangi. Njagala okulaba Abasenyonyi bangi. Njagala okulaba Abazake bangi. Njagala okulaba Bannakimuli bangi. Bali mumwe. Nze bwe mbatunulira mmwe abavubuka naddala mu abakulembeze, especially you the leaders from institutions and you the land people that out there. Bwe mbatunulira ndaba ba meya, ndaba ba MP, ndaba ba kansala, ndaba ba speaker. Simanyi bwe mwetunulira kiki mulaba. So this is your time, ladies and gentlemen. Zizemu nekibagamba nti when I showed up, everybody doubted. Kati kye tuzimbye trust gy'abantu batukiririzamu. Bw'ogenda n'oyimirira mu district yo, when you go to your region and speak, especially when you speak along the lines of the truth that we believe in and the values that we believe in, you have no difference from Kyagulanyi. I've told you many times and I want to say it again that I am not any different from you. You only need the confidence. We can be the reflection of each other. You young people, if I don't get leaders out of you, I will have failed. Singa temuvaayo kufuuka bakulembeze nga nze n'okusingawo nja kuba nemeddwa. Emyaka gyonna gye tubeeredde mu bukulembeze nze gijja kuba ginsaze. Omukulembeze bw'aba tasobola kuinspiringa abakulembeze balala ne bakola ekyo nga ye kyakola, aba failure. Kyobola atugamba Museveni failure ku myaka 80 plus akyalowooza nti yeka yalina vision. So mwe abavubuka b'e Jinja, you the young people of northern Uganda, eminyeto ya Nkore na western Yono, the young people of Busoga, this is your country. Don't just say it, act it. Every one of you can play a role. Nebo bate wesimbyewo osobola okubeera omuyambi oba omuwagizi oba omuwabuzi woyo yesimbyewo. Musobola okulaba ng'ettaala ekubyemu nze most of the times. N'ebino bye mbagamba si byange nzekka. Mulimu n'ebyabo abaana bafuusoja bentambula nabo. Mulimu eby'abamakanika babeera mu garage. Mulimu eby'abavuzi b'ababoda. So you have to do that and you can do that. I want to remind you friends that ensonga etukumidde mu mbeera eno kubanga batuggyeko abakulembeze, batuwambyeko abakulembeze, abamu babatiisatiisa, abamu babatta, abalala babasiba. But don't stop. The only way you can defeat your enemy is by working 4 or 5 times more than your enemy. Today my message will focus on challenging young people to get involved, young people to take charge, young people to go for leadership. Njagala ensonga givako nga mbagamba nti tewali nsonga lwaki muŋŋamba nti challenging Museveni omulundi omulala nga mwe temugenda ku challenging abo bali. Tewali nsonga lwaki muŋŋamba nti tuvuganye Museveni nga mmwe temugenda kuvuganya. Ensi tekulemberwa pulezidenti yokka. Njagala okubajjukiza nti mu 2021 newankubadde emesegi yaffe eyo twafuna obuzibu ogituusa mu bantu effectively. Naye singa twalina aba member of parliament okwetola eggwanga lyonna n'abakulembeze mmwe abeenyigiddemu, embeera teyandibadde nga bweri. So tulina okumakinga sure tetwetolera mu circles. Don't leave it just to me. You have seen so many times me targeted. Mwe bavubuka mwe bakulembeze mu abato, saagala mulinde bino aboogezi bagambe ku lumbe lwange nga bantemudde munamwe mbeere bakulembeze. Njagala tubeere Bakyagulanyi bangi ate tubeere bangi saawa zino.
mane bakwata omu ne bamusiba mukomera abalala basonga ne bebatta omu abalala basonga. So I want to charge you to be other Chagulanyis, not only in word but in action. I can commit. Nsobola basuubiza nti nja kwewaayo okutuuka buli wamu. As a matter of fact, tugenda batuukako yonna mu regions muli. Tugenda kujja mu bitundu byammwe, oba Bugisu oba Busia. My sister from Teso has challenged me to go there. My sister, I am coming to Teso. But the reason I am coming to your region is not anything different, but to charge you young leaders, to assert you and to show those people that the Chagulanyi they hear about, they actually have a Chagulanyi. Okay, thank you. Okay, in their own place. Take a message back home. Tell them I'm alive. Abakulembeze abamu ba professor yerwa kisibikomya wewe Makagwa nsangaire ino olwaleero mwebale ino kuguma na butatya ndidi nti bagezezaako ino okubatiisatiisa aye mwebale kwoleka maani eno yenkola yenenda tugende maaso n'enkola oti neeno kino ekyo bana we are going to neyanziza baba. We are coming to your regions. Abana bebusoga buli district mbagambe tugenda patuukako oba tutya. Mu Western Uganda tugenda kujja oba tutya. In all of Eastern Uganda we are coming, but we are coming with one message: get involved. Bino mbigambye abakyala kuba nabo bangi, mbigambye abakulu nabo bangi, naye tewali factor ya njawulo mu Uganda ng'abavubuka. Uganda mu nsi yonna yensi ey'okubiri esinga abaana bato, esinga abavubuka. Uganda nsi nto. Temutunia bano ba Museveni mugamba bakikira Uganda nedda. Goloza bakyaliwo myaka emeka? Bagenda kuwanga agenda kuabuzayo emyaka emeka? So temubatunuulira, don't look at them. Their future is already behind them. Look at your future, look ahead. Tewali kyamagero kigenda kutuukawo nga temukyenyigiddemu. Ewaffe Buganda bagamba Katonda ayamba ki? Katonda ayamba ki? Katonda ayamba yeyamba. So now olina okweyamba Katonda asobola okuyamba. Get involved. Bavubuka bannamwe mubawagire, mubawa amaanyi, abo abatali ku mulamwa mubateeke ku mulamwa. Mwe abavubuka ba institutions, mwe ba guild presidents, mwe ba guild leaders, mwenna mu making sure mujukira nti we have always for leadership for you to take charge of your